الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على عبدك محمد بن عبد الله أفضل من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، atumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matenda malungi agatali mu bukendeevu bwonna atukuŋŋaanyiza mu kifo kino mu bimu ku bifo Allah subhanahu wa ta'ala byasinga okwagala. tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga bwatukuŋŋaanyiza mu kifo kino ffenna atukuŋŋaanya mu janaayi firdausi. nsaba okusaasira n'emirembe biddeere wekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyatugira n'eddiini yaffe eno ey'obusiraamu. eddiini eno ey'obusiraamu diini ya kitiibwa, teriyo kigiri waggulu mu kitiibwa, naye ate ekisinga okwewuunyisa ffe abali mu busiraamu ababukutte tetumanyi kitiibwa ekyo. ekitiibwa ekiri mu ddiini y'obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala yalutufuulira obusiraamu nga lwe luganda lwaffe. abawarabu mu biseera ebyobutamanya fil jahiliya baalinanga entalo ezitakutukawo, ow'amaanyi nga yatwala ekyomunafu, okuyiwanga n'omusaayi buli kiseera. naye obusiraamu bwe bajja, abaalina okusosolegana mu mawanga, obusiraamu bwe bwabagatta ebyo byonna ne babita. innama almu'minuuna ikhwa, abakkiriza bonna baluganda. walidhalika Bilal bin Rabah yali musajja mu Ethiopia, habashiyu, yabaana mu Ethiopia, yali omwazini wa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nga yazina ku Kaaba, yalinyisaawo ebigere bye n'asitula eddoboozi n'akoola abantu bajje eri ibaada ey'okuyimirizaawo essala. naye nga Abawarabu baaliwo, naye baategeera nti ekibagatta bonna busiraamu. baalulunkana ne banyweza obusiraamu ne babuyiga basobole okutuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah basiimye. era Allah yagamba nti radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah yabasiima. busiraamu bwe babuteeka mu nkola ne babwagala, ne bamanya ekitiibwa ekiri mu busiraamu. endyo, amawanga, essente baabizza ebbali, nga tebaawula wakati wa muddugavu na muwalabu. n'olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu bakubiriza tumanye ekitiibwa ekiri mu ddiini yaffe ey'obusiraamu. abali mu busiraamu ate ekyo ekyengala tetukimanya. tu'rafu an-ni'ma ba'da zawaliha, ebyengera bimanyika nga bimaze kugenda. n'olw'ensonga eyo mwagale nnyo obusiraamu, ate tusabe Allah subhanahu wa ta'ala atutte nga tuli baki, nga tuli basiraamu. teri kisinga ekyo. ne bw'oliva mu nsi muno nga tozimbye ennyumba, ne bw'olivaamu nga towasizza, naye ng'oli musiraamu, kyekisinga byonna. tululunkanira nnyo ebintu ebiri mu nsi muno, ne tuleka okululunkanira oba okusoosowaza ebyo byetaagisiza okubeera nga bisoosowazibwa.
lw'ensonga munyweze obusiraamu ate tubuyige tutuuke eri Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah atusiimye. Omusomo gwaffe gwe tuliko okwatagana ku mannya ga Allah amakulu agagalimu. Omulundi ogwayita twakoma ku linnya eriga nti al-Khaliqu, Allah ye mutonzi. Al-Khaliqu min asma'ihi al-Khaliqu, mu mannya ge Allah ayitibwa omutonzi oba atendebwa n'ekitendo ekyobutonzi. Al-Mubdi'u lil-Khalq, eyatandikawo okutonda. Ala ghayri mithalin sabiq, nga Allah talina kyalabiddeko. Allah yatandika okutonda, yatonda omuntu. Entonda y'omuntu gyava min turabin muttaka ya asl. Allah waga nti minha khalaqnakum, muttaka omwe nabatonda. Wa fiha nu'idukum, era mwenja okubazza. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, era mwengenda okubajja omulundi omulala. Khalaqa al-insan ala ghayri mithalin sabiq, yatonda omuntu nga talina kwalabidde. Onoolera abaati abasiiga bamala kulaba muntu n'amutunuulira, n'amwetegereza ennyindo, n'amwetegereza amaaso, n'asooka amusiiga. Naye Allah khalaqa al-insan ala ghayri mithalin sabiq, yatonda omuntu nga talina kwamulabidde. Emiti gye yatonda, amayanja ge yatonda n'agateeka mu nsi, ensozi, ebisolo, buli kyonna kitunuulire mu mbeera yakyo. Allah huwa al-Khaliq, Allah ye muki? Ye mutonzi. Al-Mubdi'u lil-Khalq, yatandikawo okutonda. Entonda ya Allah subhanahu wa ta'ala yanjawulo. Kyobulaba abantu abamu abawakanya okuzuukira, baatunulira omuntu nga amaze okufa n'amerenguka amagumba gonna ne gasaanawo, ne balaba nga okumuzzaawo tekikola ki? Tekisoboka. So nga entandikwa y'enzibu okusinga okuzzaawo muki? Omuntu. Kale Allah ye mutonzi, al-Khaliqu huwa Allah, omutonzi ye Allah subhanahu wa ta'ala. Bwatonda omuntu min ma'in dafiq, mu mazzi agasambattuka. Fayakhruju minhu al-insan, ne muvaamu omuntu. Lahu aynayn, alina amaaso abiri. Lahu udhnayn, alina amatu abiri. Kati amanyi abamu baga nti Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa al-insan, yatonda omuntu. Waja'ala lahu fammun wahid, n'amuteekako omumwa ogu. Liyatakallama kalila, abeere ng'ayogera kitono. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Allah okuteeka omuntu n'amuteekako omumwa gumu, abeere ng'ayogera kiki? Kitono. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Teri muntu ayatula kigambo kyayogedde okujjako nga kiriko bamalayika babiri abakirondoola. Kyoyogedde kirungi oba kyoyogedde kibi. Waja'ala lahu udhnayn, Allah n'atonda omuntu n'amuteekako amatu abiri. Liyasma'a kathira, abeere ng'awulira nnyo. Amateeka gani? Amateeka ga Allah. Naye bye twogera bimeka ne bye tuwulira mu mateeka ga Allah? Kale Allah n'atonda omuntu nga Allah bwe yagamba nti walaqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, twatonda omuntu mu kifaananyi ekisinga obulungi. Allah teyateeka maaso mabega nti ebife mabega obikole ki? Obirabe.
era omuntu we bukyanga alina eriiso emabega aba afunye aibu akamogo teri alina matwana nti awulire nnyo naye yonna entonda Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-khaliq Allah yemutonzi mutulengeri yatonda mwezi n'ateekamu ebisolo n'ateekamu amazzi eyo gyonna emigaso gidda gye tuli ate wafaddalana fe n'atusussa abantu n'atusukkulumya ala kathirin ku bitonde bingi byeyatonda Allah khalaqa al-insan fi ahsani taqwim kutonda yamutonda mu kifaananyi kisinga obulungi tetulinga nkima tetulinga mbuzi tetulinga ndiga naye ng'atujja mu mazzi yakhruju min bayni sulumi wattaraib agava ku mugongo ag'omusajja ate ag'omukyala min taraib agava mu magumba ganaabiri alkhaliqu omutonzi yani ya Allah mumanya agamalala Allah galina albari'u alladhi khalaqa alkhalqa biqudratihi eyatonda ebitonde biqudratihi n'obusobozi bwe albari'u ye mutonzi w'ebitonde biqudratihi n'amaanyi ge Allah n'obusobozi wamayyaza ba'da khalqihi Allah n'ayawula ebitonde bye yatonda ku birala waja'alahum abriya n'abifuula abriya katibirina bisango ebitonde Allah byesukkulumya ku bitonde ebirala abriya tebirina miki bisango Allah tagenda vunaana nkima tagenda vunaana mbuzi butasaala ebyo Allah yabisukkulumya ku birala ate ffe Allah agenda tukola ki kutuvunaana albari'u omutonzi eyatonda ebitonde biqudratihi n'obusobozi n'ayawula ebitonde ebyo ebirala ku binne waabyo faja'alahum abriya nga tebirina musango oba ntegerekese Allah alina ebitonde bingi mu nsi omuli ebiwuka omuli ebisolo ebimu nga biruma ebimu bya busagwa ebimu nga tebirina mutawaana abriya ebimu n'abifuula akuya nga byaki byamaanyi yabisukkulumya ku birala albari'u ntegerekese almusawwiru Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi sawwara jami'i almawjudat Allah yateekawo buli kyonna ekiriwo almusawwiru awemba vunule teke alinye yabaga nti almusawwiru yakuba ebifaananyi la Allah takuba biki bifaananyi wabula yateekawo ebitonde wa huwa alladhi yusawwirukum fil arham yoyo Allah yabatonda nga muli mu mbuto z'abamaama bammwe almusawwiru sawwara jami'il mawjudat yatonda buli ekiriwo kyolaba warattabaha buli kimu n'akiteeka ku system eyakyo fa'ata kulla shay'in minha suratan khassa buli kimu Allah n'akiwa ekifaananyi nga kyakyo ye mutonzi eyawa buli kintu kyonna endabika eyaki eyakyo ffe tetutunulanga munyeera ensalafu teringa kaasa enkima teringa kapu buli kintu Allah ekitonde yakiteeka ku ntonda yakyo oyinza oga nti embuzi eringa ndiga era omuntu alaba bulabi ekisolo nga kiri awo embuzi n'aga nti eno embuzi eno ndiga tosobola kugamba nti nte ate eringa mbogo omutonzi eyatonda bw'atyo huwa almusawwiru oba ntegerekese wa hay'ata munfarida buli kimu n'akiwa embeera yakyo ekyawula enkoko erina ekyenyi naye tosobola kulaba kyenyi kya nkoko n'amaaso
ate byonna biwulira naye okuwulira kwabyo si kwe okuwulirako ate bitegeera olulimi buli kisolo kye balukola kinnewaki kyekikola kyekitegeeza tulifena ebyo byonna Allah yabikola yatamayyazu biha ala ikhtilafiha wa kathiratiha n'abyawula mu bungi bwabyo buli kimu ku mutendeera gwakyo al-musawwiru yatutonda Allah ku ntonda ey'enjawulo mutunuulire ng'ayita Allah agamba nti huwa alladhi yusawwirukum fil arham eyo Allah yabatonda nga muli mu mbuto z'abamaama bammwe atuli mu nabaana osobola okusanga abaana nga bazaalibwa maama waabwe naye nga buli omu afaanana bubwe al-musawwiru eyatuteeka mu sheepu ezo Allah buli omu n'amuwa sheepu ye buli kitonde n'akiwa sheepu nga yaakyo gwe bayita al-musawwiru ntegerekisi erinnya eddala eriddako al-ghaffaaru omusonyi kathiirul muyitirivu wakola ki wakusonyiwa bimeka bye tujeemera Allah tugwa mu mazambi fayaghfiru n'atusonyiwa Allah al-ghaffaaru omusonyi kathirul maghfira muyitirivu wakola ki wakutusonyiwa bitumujeemera bingi Allah naye wahuwa wahdahu alladhi yaghfiru dhunub yekka Allah yasonyiwa amazambi yekka Allah yasonyiwa amazambi kyobalaba eddiini eno ey'obusiraamu eyawukanako n'amadiini amalala madiini amalala omuntu bw'asobya bagenda eri faaza n'amusaba amukole ki amusonyiwe era faaza n'amugamba nti bw'osonyiyiddwa abamu paapa abajjako ebyonoono abamu n'abawa n'ejjana nga faaza ngubya wano yamuwa ejjana mutukufu olali Nigeria eyo paapa yamutongoza mu bantu abagenda okuyingira ejjana yamusonyiwa naye alladhi yaghfiru wahdahu huwa Allah asonyiwa yekka ezzambi lyokoze alyoku ya Allah al-Ghaffar yemuki yemusonyi yaghfiru jamii dhunub asonyiwa amazambi gonna Allah oba omwenenyezi asonyiwa shiriki asonyiwa obwenzi asonyiwa obubbi buli zambi lyonna inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia Allah asonyiwa amazambi gonna bwoba omwenenyezi wayasturu al-uyub era Allah mu linnya lye ery'obusonyi yasturu al-uyub abika obumogo bwaffe ono Allah nga yagambye kutwambula buli omwaka mogo kaalina nga yatandikidde nakunze kennyini ayogera buli omwadduka tulina obumogo oba ntegerekisi era Allah abakubikkula buli omwaka mogo ke teri yalisemberedde munne mufe mwe muli abatta abantu Allah natubikkirira mwe muli abenzi Allah atubikkirira abamu basula mu masabu Allah natubikkirira abamu ate abaana be bazaala ate be bazaalamu abaana abamu abakyala be balina wadde bali mu nsonga ez'ekikyala ate babeebagala singa ebyo Allah ayagala kutubikkula wano buli omu n'olaba kye yakoze oba kye yakola waliwo ayinza osigala mu masigidi mu busonyi bwe Allah mu kusonyiwa mu linnya lyalina al-Ghafuur oba al-Ghaffar yasturu al-uyub fi dunya wal akhira abika obuki obumogo bwaffe kuno ku nsi ne ku akhira al-ma'rufu bil-ghufrani Allah yamanyikiddwa n'erinnya ery'obusonyi wal-afu was-safh Allah waba asonyiye ate kyasonyiye akyejjako abantu tegerekisi ye bw'asonyiwa Allah kyasonyiye aba akikujjiddeko ddala naye ate ffe omuntu bw'akola ekibi
nojja n'omusaba akusonyiwe ate tokyejja ku mutima kisigalako buli w'omulaba nojjukira n'okaaba n'omugaa ati wansonyiwa nti nakusonyiwa nesobola kwerabira naye Allah bw'asonyiwa akyejjako bw'akusonyiwa Allah aba akusonyiye takujjukiza naye ffe tusonyiwa tujjukiza abantu muntu ayinza n'omukola ekibi najja mu maaso go n'akwenenyeza omusonyi n'omugaa nti nkusonyiye n'agwa mu kizibu nadda gy'oli aye n'akujjukiza nagaa nti jjukira owankola ekintu ate kyogamba kyewakola ki kyewamusonyiwa naye Allah bw'asonyiwa ghafiru dhambi asonyiwa ezzambi Allah ng'olikoze kyebayita asafa n'akisangulawo togenda kuddayo kukiraba mu fayiro era Allah tagenda kugamba ku yawmul qiyama nga yakusonyiwa nti wayenda ku nanca n'oyenda ku Mariyamu bw'aba yakusonyiwa obwenzi Allah aba yakusonyiwa yafu wa yasfah asonyiwa n'akijjawo al-Ghaffar yemuki oba erinnya eddala al-Ghafuuru musonyi al-Ghaffar kathiru muyitirivu wa kusonyiwa kati oba oyagala Allah omusonyi mugende nti ya Ghaffaaru ya Ghafuuru owange gwe Allah omuyitirivu w'okusonyiwa al-Ghafuuru omusonyiyi faghfir li dhanbi faghfir li dhunubi kusaba Allah nsonyiwe zambi lyange ate olyogere abantu abamu wetuba twagala wetuba twenenya eri Allah abamu yenenya bweyagala nti Allah nsonyiwa amazambi eri zambi lyogere Allah nayenda saba nsonyiwa obwenzi Allah nakugattikako saba nsonyiwa okugattikako yogere zambi lyewakola Allah alimanyi naye lyogere naye al-Ghaffar muyitirivu wakola ki wakusonyiwa Ghafuur Allah asonyiwa mu kusonyiwa yasturu al-uyub abika obumogo bwaffe kuno ku nsi kyobolange nti nga Allah yagambye kutubikkula ffenna ono teri asigala mu masigiti obwenzi abamu basula mu masago abamu banywa ne ku mwenge ate najja n'asaala kano Allah nga yabikkudde omunyi w'emenge oga nti bulijjo asaalira ki naye ng'ebisobyo bye tugwamu biki biyitirifu mu kusonyiwa kwe Allah bw'aba asonyiwe ya'fu wa yasfah kyasonyiye kivaawo ffe bwe tusonyiwa ate tetujjaawo tetwerabira oli asigala akujjukiza ate kyeyakusonyiwa ate boddamu n'omukola ekibi nagaa nti wallahi sigenda kuddayo kusonyiwa nekyewankola luli nakyo sikyakikusonyiye niraba Allah bwe yegaa nti al-Ghaffar kathiru al-ghufran muyitirivu wakola ki wakusonyiwa kati bw'obanga osaba Allah akusonyiwe kozesa erinnya lye omugende nti ya Ghaffar ya Ghafuur eitha ogamba nti ya Ghaffar nga kitegeeza Ghaffar kathiru al-ghufran muyitirivu wakola ki wakusonyiwa Ghafuur musonyiyi ddala yafu wa yasfah akusonyiwa Allah ate n'akijjawo obantegerekisi erinnya eryo al-Ghaffar au al-Ghafuur mu mannya g'amalala Allah erinnya eriddako al-Qahhar ye muki oyo Allah omukasi tegeeza amanya mugamanya enkya tusome mulala al-Qahhar ye muki ye mukasi alladhi kahara al-khalaiq eyakaka ebitonde byonna ala ma arada kwekyo kyakola ki kyayagala Allah n'atuteekamu tawhidi okumwawula n'atuteekamu okumugondera yakaka ebitonde byonna kwekyo Allah kyayagala ku buli kitonde kwe yakitondera kwe kiri bye yatondera ku tawhidi bye yatondera mu bubuzi n'atonda ebitonde ebirala byonna ng'oggyeko abantu buli kimu n'akiteeka ku ekyo kwe yakitondera n'akikaka kibeere ekyo gwe tosobola kwekaka kufuuka nkima
noganze nkoyo obuntu kale njagala kubeera nga nkima tosobola kwekaka kukituuka ku ekyo Allah kyeyakukola kyeyakkako okikole ki okibeere naye oba oyagala kwetenda kuba namaanyi ga mpologoma tosobola kuva mu buntu bw'olina n'ofuuka empologoma. Al-Qahhar ye mukasi w'ebitonde byonna ala ma araada ku ekyo kyeyagala bibe. Ntegerekisi fahuwa al-Qahiru Allah ye mukasi wama siwahu makuhurun byonna ebisigadde ebitonde byonna makuhuru bikakibwa buki bukakibwa okufuuka kyebiri. Allah ye mukasi ya Qahhar ongego Allah omukasi muntu ayinza okuba yakulyaza amaanya nosaba Allah mukake akusasule mulimu abantu nga Allah abakaka nolabira ddala nga kati saba Allah omuntu yakulyaza amaanyi alina ebbanja lyo musabe Allah mukake akuddize ki hakiyo olw'obugenda okulaba omuntu ayogedde amazima nga Allah akimukase omuntu ali ku mukolo omusajja profesa ono w'amasomero ga St. Lawrence mu Kiibi Allah n'amukako ebigambo n'abyogera nga bya busiraamu n'agamba nti nze njagala nnyo obusiraamu neegomba nnyo abasiraamu naye bakitange be bambeeza mu kino n'agamba ekisookera ddala sisitimu y'abasiraamu n'agamba ekyokubiri wentunuulira empasa y'abasiraamu njagala nnyo ey'okuwasa abakyala abana n'ayogera point n'agamba nti omuntu gy'akoma okubanga alina obuvunaanyizibwa gy'akoma obuteebaka n'agamba omusiraamu bw'aba alina abakyala bana yeebaka atya kubanga alina okunoonya engeri gy'abakola ki gy'abayimirizaawo. n'ayogera ku kuzaala kw'abasiraamu yayogera ebintu bingi ebiwaana obuki obusiraamu naye eyamukako ebyo abyogerere mu nkuyanja y'abasiraamu ng'ate awaana busiraamu yani ya Allah Al-Qahhar Allah akaka kyobulaba omuntu asobola okubeera ng'akola emirimu emirungi Allah yatukaka tumwagale ogenda okulaba omuntu abantu bamwagala lilla Allah baatukase tumwagale ate era abantu basobola okukyawa omuntu olw'ebibi byakola ki byakola era Allah n'akaka abantu mu mitima gyabwe ne bakyawa omuntu oyo naye oyo gwokyaye ayinza n'okuba talina kye yali akukoze kibi naye olw'okuba mubi Allah ateeka mu mitima gy'abantu n'abakaka bamukyawe ekyo Allah akikola era Allah bw'aba ayagadde omuntu yayita Jibril n'amugamba nti ya Jibril inni uhibbu fulani omuddu oyo mwagala naawe mwagale. Jibril n'agenda eri bamalayika n'abategeeza nti Allah ayagala zaidi faahibbuhu nammwe mumwagale. Wamala okwagala omusajja oyo Allah gw'ayagala Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti fayudau lahu alqabulu fi al-ard Allah n'amuteerawo kabulu okukkirizibwa mu bantu nga Allah akozesa erinnya lye Al-Qahhar obuki obukasi abantu ne bamwagala bantu basobola okufiira ku muntu nga bamwagala abaakoze ekyo ye Allah kyoyo mumwagale era abaasazeewo ekiseera nti oyo okwagalibwa kwe kukome era abeera ani Allah nga ayita mu kitendo kyalina oba erinnya Al-Qahhar akola ebyo byonna yani ya Allah. Teri muntu akeera bukeezi n'agamba abantu nti munjagale ekyo aba akikoze yani ya Allah. Era teri muntu akeera ku makya n'agamba nti munkyawe Allah Qahhar mukasi kaka ebitonde byonna kwekyo kyayagala Allah. Musiraamu okumanya Allah Qahhar mukasi teri muntu alina mputtu yayinza kukola ku kufa. Olina bamutenda emputtu ne weebeera nga yakika naga nti olunaku Allah lwalinzijamu omwoyo sirigenda. Omukasi bw'atyo yani ya Allah ne bw'oba olina emputtu efaanana etya ojja kufa nga Allah ayita mu linnya lyeryo ye mukasi.
osobola okuba wakazimba ennyumba yonna materebo nabwo eti n'emmotoka ziri ku mmeeri zijja naye nga Allah aleese ekiseera ebyo byonna omuntu yali badde abinoga nti sigenda kati nyumba yange nakagisulamu ennaku ezi naye Allah kahar ebyo byonna akukaka n'obikola ki tosobola nakuwalira al-kahar huwa Allah omukasi yani atukaka ku ekyo kyayagala kyonna ne kituukiriza bwe kuba kufa tosobola kuwalira bwe kuli bakuzuukira teri agenda kulemera mu ntaana era amanyi abamu bannyonnyola mu aya Allah ega nti waji'a yawma idhin bi jahannam Allah bw'aliba amaze okuzuukiza abantu bonna bazuukidde fa idha hum qiyamu yanzurun gabuli omu atandise otunula bw'ati tuli ku ntaana zaffe tuvuddeyo buli omu atunula ekigenda muki mu maaso etteeka lya Allah liga nti waji'a yawma idhin bi jahannam Allah wagenda kuleeta jahannam nga yegenda ewalula abantu ebagoba jahannam egenda efuuwa bantu bagende muki mu bbaliro kati ani alisigalira nga omuliro gujja gumugoba nga transport ye noga nti nze kannemere wano e Masaka we banziika sigenda Allah n'aleeta jahannama era olisigala al-kahar ye mukyoyo ye mukasi Allah atukaka ku ekyo kyonna kyakola ki kyayagala ne bwoba oyagala nnyo okutuuka eka nga Allah yasazeewo nti ajaliyo ejja kutuuka ne bwoba oguze ennaanasi ng'eri mu kaveera ogigulidde omugole gwe waakawasi togituusa akukaka Allah n'oleka omukyala ali olubuto lekaga nti kanzaale ku mwana mumulabeko tosobola nakuwalira kahaabu ye muki ye omukasi buli kyonna kahaabu alladhi kahala alkhalaiq kulluha ala ma arada buli kitonde yakikakira ku ekyo Allah kyayagala ngateeka ku sisitimu eyo yani ya Allah totasobola ga nti kino naali kimaliriza kino mbadde bwe nti kahar mukasi n'erinnya eyo osobola olikozesa mu Allah okukwatira ku muntu yenna omuki omulyaza amaanya Allah n'amukaka n'amusasula erinnya eddala al-Wahhabu al-Wahhab al-mun'imu ala al-ibad omugabi Allah baga nti yahab man yasha awoyo gwaba yagadde dhukuran wa inatha namuwa abaana ab'obulenzi oba abaki ab'obuwala yahab wahab mugabi al-mun'imu ala al-ibad agabirira abaddu n'abawa alladhi yahibu bighayri iwadin awa Allah nga tasuubira nga talina kusuubira kumuddiza fetuwa tetusuubira okutuddiza sajja atondera omukyala sente naye nga alina kyasuubira naye Allah atuwanga tasuubira mu iwadin kyetugenda kukyusaamu tumuwe wayuti alhaja bigayri sual atuwa n'ebyetaago byatuwa bigayri sual ngerimu tetumaze nakukola ki kumusaba Allah n'atuwa kathiru ni'am buyitirivu wabyengera mu kugaba kwe daimul ata ate okugaba kwe kwalubeerera ensi yonna n'amajinni ensi yonna so si Uganda ensi yonna n'amajinni senga byekuŋŋaanya fi waadin ebibeera mu lusenyi buli omu n'asaba Allah kyayagala buli omu n'asaba Allah kyayagala okumanya Wahaabu mugabi buli omu n'amusaba kyayagala ne bw'omugaa nti njagala Kampala yonna oli n'omugaa nti ne China n'Amerika byonna n'ebirimu terikisobola mukenderako naye Allah Wahhab agabira bali mu China n'agabira bali mu Saudi n'agabira bali mu Amerika n'agabira bali mu Afirika n'agabira buli muntu al-mun'imu ala al-ibad ya mugabi kale weyagala Allah mukugabira mbe nti ya Wahhab ogego Allah omugabi ogego Allah omuki omugabi
kati olw'ensonga ebaddu ba Allah amannya ga Allah mayitirivu amakulu agagalimu manene mu kugabwa kwe Allah teri kimukendeerako bwe kyatonda nsi byatugabirira kiki ekyali kikendedde naye abantu babeera mu nsi ne bakola mizaaniya bajeti ne bagenda okugabira abantu abatuuseeko n'obuzibu simanyi beebuduuda ate ne bavayo nga tebamatiza na kyalo ate bajeti ze bakoze ne bagaa nti ate ziguddemu obuzibu ne bongera okumyumyula abantu naye Allah Wahhab mugabi atalina mizaaniya gyategeka nti omwaka guno y'okugaba kwe kuyitirivu hatta agabira n'atamukkiriza okumanya muki abakubanga teyali mugabi atali musiraamu teyali nywedde shurbat alma wadde ettondo ly'amazzi naye Allah Wahhab muki mugabi sembyayo erinnya eriga nti Al-Fattah tulifena alladhi yaftah mughlaqul umur omusumuluzi Allah yasumula buli kyonna ekiba kyesibye Al-Fattah yasumulula riziki yesibye Al-Fattah huwa Allah asobola gisumula yani ya Allah wa yusahiru al-asir okumanya asumulula Allah yusahiru al-asir ayanguye ekizibu n'akiteekamu obwangu bwe kyolabanga ekizibu akifuula kiki ekyangu muntu watunda kabalagala kagaali okumanya Allah yaggulirawo abantu ebyenfuna omuntu atambuza kabalagala Allah n'amuggyiramu obugagga obuyitirivu n'azimbamu ne kalina ekizibu akifuula ekiki ekyangu wabiyadi mafatihu samawati wal ard era mu mukono gwe Allah mwe muli mafatihi ebisumuluzo by'eggulu ebyensi n'ebiri mu ggulu Allah yaggulawo bw'asalawo Al-Fattah yatuggulirawo byonna ebyenfuna yatuggulirawo amagezi okutegeera yatuggulirawo embeera gye tubeera buli mbeera yonna Allah yasalawo Al-Fattah buli ekyesibye asobola okisumulayo Allah so simulala olw'ensonga ekusinziira ku budde tukome ku linnya eryo eriga nti Al-Fattah omulundi ogujja tujja kutandika ku linnya eriga nti Al-Alim omuki omumanyi eyitirira okumanya kwe subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh